Mpuliriza omulungi, nkulamusiza nnyo era ne nkwaniriza bya nsusso mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula mwesezi yeevuma ekyamutangira okufa ey'ekitabo kyaffe kino Ensi y'okwejjusa. Leero bw'etaaba entaanya ettaama envu nkakasa titugenda kufundikira ekitabo kyaffe Ensi y'okwejjusa ekisooka kuba waliyo n'ekirala ekidda ku kino. Anti omanyi n'ekitabo ekisukka obuwanvu kitiisa ate era ne kitama abasoma so mu buufu obwo y'ensonga lwaki ne kino kiri mu mirundi ebiri. Nzijukira nga tutandika ekitabo kino waliwo munnaffe Nabuuma Saale yansaba nti bulijjo kyandibadde kirungi ne ntandika n'ebyafaayo by'omuwandiisi wadde nze bulijjo mbibawa ku nkomerero olw'ensonga ezitali zimu. Naye ku lulwe n'olw'abalala yakiikirira ekyo ngenda kukikyusaamu ku bitabo ebiddako. Abazze bangoberera mu bitabo byaffe bye twasooka nkakasa abasinga mwe musobola okuteebereza omuwandiisi w'ekitabo kino. Naye kambajje mu kuteebereza obuteebereza ate mbamanyise ewatali kubuusabuusa kuba tewali kukwakkulizo konna kunkugira kubagamba. Ng'ebitabo byaffe Ogwalonkeesa Lukye ekisooka, Olugendo lw'obulamu nakyo ekisooka, Singa obadde ggwe, Ogwalonkeesa Lukye ekyokubiri, era ne kino Ensi y'okwejjusa kyawandiikibwa nze mwennyini munnammwe Mayanja Simon Gala oyo waaba abasinga bamanyi nga Musoke Simon. Ku mannya ago gombi mpawo lye nneegaana era bw'ompita erimu ku ddyo mpita babulungi. Ndi mwana nzaala y'e Buddu mu disitulikiti y'e Masaka ku kyalo ky'Engerere ekisangibwa mu muluka gw'e Buyinja era mu ggombolola y'Ekyannamukaaka. Amannya ogawulidde? Gonna ttabbu njereere. Ng'oggyeko ebitabo ebyo waggulu awamu n'ebisingako bye munnawandiika mu bye mutannaba kuwulira, ndi muwandiisi era omutendesi w'emizannyo gy'oku stage. Kale alina essomero nga wandyetaaza omutendesi wa drama bw'ompita nkakasa siyinza kukuyiwa. Manyi bagamba omulwadde teyeerabira kusinda, gwe ate agitta tagiwoomya. Eyo nga nvuddeyo era ndi muwandiisi wa bitontome wamu n'ennyimba mpozi ne busikitisi bwa comedy. Ebyo ebitonotono bye ndowooza nti munnaffe yansaba ebyafaayo yeetaaga okubimanya era ndowooza bwe nkoma awo mba sibakoze bubi wadde akatono bwe kati si kyekyo. Kati enkusaba onzikirize enkuzeeyo mu kitabo kyaffe kye twolekera okufundikira Ensi y'okwejjusa ekisooka tulabe ate kyo lwoddawa gye kiggweera. Katono okujjukizaako ekyo twakomye oluwedde nga twabadde mu ssuula eno yennyini mwesezi yeevuma ekyamutangira okufa mwe twalabidde Mukama bambi ng'asobola okuzza obulamu bwe wadde mu kusooka yabadde afaanana ng'ataasimattuke. Wabula ekyennaku nti olwabadde okukuba ku matu n'atekeezebwa emisango emingi egimuvunaanibwa era n'ebibonerezo ebyerippye ku misango egyo, naye nga byonna biyunguzisa ezziga. Ekitundu ekyo bwe twakifundikiridde nga musajja wattu kyenkana yeetunzeeko buli kamwaka ke okusobola okuliyirira be yakoonera omuntu awamu n'eyabadde amubanja emmotoka ye obubi ennyo. Nga bw'ojjukidde ebyo nkusaba onzikirize awo wennyini wemba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero ekifundikira akatabo kaffe Ensi y'okwejjusa. Ekituufu mwesezi bwe yatandika okubigattagatta yakizuula nti ebyali bimubanjibwa byali kyenkana bisinga eby'obugagga bye byonna. Kale ate alina bwagazi bwa kuddizibwa mu nkomyo ng'avunaanibwa buli az'amaanyi. Yakimanya nti okuggwa byakumuleka sseke nga talina wadde waayegeka oluba. Akabanja akatono akaali keekutte ku nnyumba mbagirawo yakatunda wabula ensimbi ezaakavaamu nga tezimala kusasulira kutta muntu. Era mu kaseera kano kye yali asigazza ye nnyumba mpozi n'omugangattika gw'emmotoka
eyali yafuuliddwa ekintuntu. Mu kusooka yali ayagala emmotoka eyo gy'aba atunda, wabula ng'ensimbi ezimuweebwa kyenkana kumujerega bujerezi, anti bamanyi bwe bakola nga bategedde nti otunza kizibu. Naye oluvannyuma yagivaako kuba ne ze yali ayagalamu zaali tezimala kusasulira bbanja. Era kino nga tekirina bubaka bulala bwe kisindika, mpozi okumuviirako okusalawo ennyumba ye gy'aba ateeka ku katale. Ekituufu ensimbi ezaalina okuva mu bye yatunda zaali ziteekwa okuba ennyingiko okusinga awo, wabula olw'okuba yali atunza bizibu, abaguzi baamudondola ne badda ne mu kati ne beewogoma, anti ng'ekyemitwalo bakiramula 1000. Era yamaliriza abitundidde mu mbeera bw'etyo kuba abaali bamubanja nga tebamuwa mwagaanya kumira wadde ku mukka. Kale ng'ateekeddwa okukola ekyo asobole okusimattuka akabaate k'ekkomera eryali limwerulidde ekifo mu mbeera embi eyo gye yalimu. Ennyumba ng'emaze okutundibwa era nga n'akabanga akaali kamuweereddwa okugyebaka mu kaweddeko, yeegayirira nnamwandu Kaboggoza amuyamba amusulize ku bantu b'ennaku nga bw'ayiye ewandi ew'okubalaza. Eyasabibwa kino yakikkiriza, naye nga mu mutima abuusabuusa nti Mwesezi alina ky'agenda okuyiiya era ekituufu bambi ddala teyalina. Ng'amaze okwetundako kyenkana byonna, mpozi okusigaza emmotoka eyali yakwamira ebbali we baagifumitira emipiira, naye yeegayirira muzeeyi Lwotoowono amukkirize agire ng'asula ewuwe, anti teyayagala bonna kuggweera wa nnamwandu oli kuba ekyo kwalinga okumutikka ekibonerezo. Muzeeyi Lwotoowone bambi yali teyeeyinza nga n'akayumba ke kyenkana kaagala kugwa. Kale bwe yeetunuulira ng'oluusi alemererwa n'okweriisa, n'alaba nga ddala tayinza kugattako buvunaanyizibwa bulala, wabula teyamugoba bugobi, mpozi okumuwa amagezi agende ewaabwe gye yazaalibwa, eyo gy'aba aseegera okusinga okubeera wano w'ayinza n'okufiira enjala. Kino ne Mwesezi yali yakirowoozezzaako dda era nga ne nnyina yakimugambyeko, wabula ye nga yasazeewo akyawule ku by'ayinza okulonda ky'asalawo. Anti okusinziira ku ngeri gye yali afaananamu, yalowooza nga bw'agenda ewaabwe atyo, kitaawe gwe yatwaliranga emigaati, sukaali n'ebirala bw'amulaba ayinza obutasigaza bulamu. Era olw'okwekengera kino yali asabye nnyina tageza okumubuulira embeera entuufu mwe yali waakiri amulimbe. Bwe kityo ng'okwewala okuviirako kitaawe yali akuze okufiira mu kavuyo, alina kwekweka okutuusa ng'embeera ezzeemu n'erongookamu, bwewaawo tewaaliwo ngeri yonna nnambulukufu kuvujjirira kino. Eyali amuwadde amagezi g'okudda ewaabwe, Mwesezi yamugamba ensonga emugaana okukola ekyo, naye musajja wattu n'agiraba ng'erimu eggumba. Bw'atyo kwe kusalawo amusuze nga tayagala kufuuka atajjukira tagaba. Anti emirundi mingi Mwesezi gye yali amuyambye ku byetaago by'obulamu, nga n'olumu yamutwalako mu ddwaliro omusota lwe gwali gumubozze era n'asasula n'ebisale byonna. Era bw'atyo omuntu eyalina amaka ageesiimisa n'atandika okusuzibwa mu kasiisira akakutte mu mbinabina, anti baagera nti kyewalyanga bw'olaba ennaku olekayo. Lumu ekiro ng'ababiri bano beebase kyenkana ku mpaama, eggulu lyatandika okubwatuukirira nga ne bw'oba tofulumye osobola okumanya nti enkuba eyagala kutonnya. Obumyanso bwali bumyansa okukamala, wabula ekyatiisa Mwesezi eyali awawamuse kwe kulaba ng'ekitangaala kyabwo kiyita ne mu ssuubi waggulu eryasereka akasiisira mwe baali. Kino kyali kiraga lwatu nti singa etandika okutonnya, okutoba tebaali baakukwebalama, gw'ate oba akamyanso kasobola okufuna we kayita nga tewali ndabirwamu olw'amazzi. Ng'akyali mu kweraliikirira ebyo, ne munne yawawamuka, wabula ono olwali okuwulira embuyaga wabweru
Ekikunta yasambira Mirannamiro n'ategeeza Mwesezi nga bwe baalina okufuluma wabweru si kubanga akasiisira kabagwira. Mwesezi ng'awulidde, ennaku yayongera okumukwata ne yeesaasira awamu ne musajja wattu ono eyali awangaalira mu bulamu bw'okusimattukanga obusimattusi. Kitaawe n'amuziga g'amuyitamu ng'afuluma naye ate ng'anaakola ki? Ng'ali wabweru wakati mu mpewo okumunuuna amagumba, yasiriikirira n'ajjukira obuvo bw'ebizibu okutuuka okumufaananya atyo n'ayongera n'agakaaba. Yeebuuza oba ddala yali agwanidde okwevuma olunaku lwe yasalawo okuyamba Ssuubi kuba ye yali avuddeko bino byonna. Naye oluvannyuma yazuula nga tewaali bwetaavu bwa kwevunaana wadde okunenya munne kuba bambi naye mpaawo kye yagenderera kufaananya nga bwe kyali kifaanana. Okuggyako naye mukazi wattu okumukangira mu bwennyamize. Ampuliriza omulungi. Ate olowooza wano tuli baakusukkawo? Nedda. Ekitundu kyaffe era essuula yaffe kaŋŋambe nti akatabo kaffe ensi y'okwejjusa akasooka wano we kakomye. Era akanaddako wennyini we kanaava. Mpaka omulundi omulala era amangu ddala we ŋŋenda okuddira n'ekitabo kyaffe ekirala. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.